Njalo tegeza bana Uganda mwenna. Sakono omukulembeze wange omululu Kyagulanyi Ssentamu. Mu bikolwa byonna bigenda mu maaso mu Uganda, Nyando Yoseferi byali mu kukola n'abasajja be abatujju. Ebigendera bye biri ebigendererwa ebyo mumpulirize bulungi nga ntandika video akatambe katandise. Nyando Yoseferi ekigendererwa kye kyonna olwaleero. Ebintu byakola by'okutega bomu, okusoba comrade, okukola buli kimu, ebigendererwa bye biri ebyo. Ekisooka 1 akalwa kawedda ka 221 Nyando Yoseferi yafuna jackpot nga alina COVID-19 n'atuli meeting okutambula n'okuba campaign yamutaasa ku kiseera ekyo n'akozesa amaanyi. Kati essaawa zino talina COVID-19. 1 ayagala kukozesa ebikolwa byali mu kukola essaawa zino gamba ng'okusiba ku kibiina kya National Platform obutujju n'omukulembeze waffe amukwate awere ekibiina kya National Platform n'omukulembeze amukwate amuteeke mu nkomyo kyekigendero ekisooka. 1 ebyo byonna eby'obutujju ebyobuyeekera biki byonna tageti yesooka yakwata president waffe muteeka mu nkomyo n'ekibiina kya National Platform bakiwere kyekisooka ekyokubiri. Singa byonna bimulemerera ayagala kukozesa obutujju bwe yeetandikiddewo agambe nti eggwanga liri mu state of emergency either ayongereyo okulonda oba akendeeze ku namba y'abantu abagenda okuŋŋaananga nti eggwanga tiri mu butebenkevu mulimu abatujju kitegeeza bagenda kendeeza gathering oba abantu abandi badde kulaale. So the options bbiri zaalina nzibanyonyodde bulungi buzitegedde. So byonna ebikolwa byakola agezaako kulemesa president ekibiina kya National Platform okukuŋŋaanya abantu batuyite kuba bakimanyi ku history nti kasinga campaign zigulwawo Museveni talina kyagenda gamba ggwanga buli kimu kigenda kuba kikoze kiyise. Kati mukitegedde bulungi nnyo ebikolwa byakola bye bigendererwa bibiri byayagala naye tumulaba. Era kansubire kuno abatujju be bonna kwebali nze ngenda baabya ebisigadde Katonda n'amanya. Mbagambe yagala kukulangira kibiina kya National Platform nti ky'abatujju akiggale oba akendeeze kulaale nti abantu bagenda kuŋŋaana bangi olw'ensonga nti ebyokwerinda tebikoze eki tebiteredde. N'okujjawo okulonda kwa 2026 mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Waliwo ekintu kye muteetegereza kansoke ekibannyonnyole. Kansoke ekibannyonnyole kye muteetegereza. Kansoke ekibannyonnyole kye muteetegereza bulungi oba nakisevinze oba saakisevinze ne nja kiddamu edda bwenda bankifunye kale katutandikire wano. Ekisookera ddala ndowooza mukitegedde bulungi nnyo ebadde mu Kampala mu bitundu by'Emunyonyo bire bulungi nnyo nga bagamba waddewo okutegulula abategulula ebbomu abatujju ne babatta. Naye ekisookera ddala bulijjo tumanyi nti abatujju bawooninga nti bagenda kukola obutujju ku kitundu bwekiti. Ekisookera ddala Uganda terina gurupu yonna y'abatujju oba nti erina olutalo n'eggwanga lyonna eyinza okuvaayo abatujju teriiyo okujjako bo be beeteerawo aba ADF nga ba Museveni. So nza mukitegedde bulungi nnyo mukimanyi nti mu nkola omutujju bw'amala okukola obulumbaganyi asinziira ku mutimbagano gwe n'awandiikako n'akireyiminga responsibility nti yakoze obulumbaganyi obwo. Njagala ombuulireyo ekibiina ky'obutujju kyonna ekikireyiminze nti kyekikoze obutujju obwo tekiriiyo. Kitegeeza nti wano akabonero akasooka kaguddewo tekaliiwaawo.
So mutegedde bulungi nnyo. Tewali akira means responsibility ya CMI na ISO na SFC kubanga boke nyini bebakoze obutujju obwo. Tugenze mu maaso. Ekisokera ddala mwenna abalabya akatambi ke tubatereddeyo ku mitimbagano egy'enjawulo mukalabe bulungi nnyo. Ekirungi nti njala okubaza Mukama Katonda bannayuganda batandise okuzibula amaaso okwetegereza ensonga ozigaayagaaya n'okutunula okugulawo amaaso bulungi nnyo. Ekyo ky'omutandisa okikukuka neyanze nnyo neyanze temujjanga okumusigana nga mukola ekintu ekyo. Kati mu Uganda eggwanga eddamba waliwo ebintu byolina okusooka okwetegereza okuva mu kalulu kali nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu. Mainstream media zisinga obungi zonna zibeera set ne mu COVID njala soka mu COVID mwalabanga Museveni ngajja okwadressinga nga bagenda okubimba ebibozi by'ennamba z'abantu abafudde biche bigenda basigera mu gwanga nga TV zonna bazikuŋŋaanya zigenda kwogera ekigambo kimu ekyo mwakirabako mu COVID sibwe kiri nti ye nakati essaawa zino TV zonna mu Uganda ziri well informed na ku kikigenda ogenda mu maaso mu gwanga bakimanyi bulungi nnyo n'ebyokwogera babimanyi. Alright, olwaleero ennaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omukaaga mwaka 2025 sibwe kiri nti ye ebijjukizo by'enjawulo mu Kampala mukono wa Kiso ewafiira abajuliza b'enjawulo. Ebijjukizo ebyo abantu abalamazi bajja ne babeerako ennaku ezisookera ddala nga tebannatuuka ku kinyuso ekikulu ekigenda Namugongo sibwe kiri nti ye. Bwe tumala okukkiriziganya ekyo ne tukkiriziganya nti emmisa enkulu ey'okujaguza ebijaguzo byonna wattu ebeerawa ebeera Namugongo nti ye. Kati kamera zonna zibadde Namugongo buli kimu kyonna nga kiri Namugongo nti ye. Naye abatujju bali bakoze ekikolwa kyabwe. Natasha Broadcasting Service yeesoosewo ku crime scene. Ompulya bulungi, Natasha Broadcasting Service wa NBS yeesoosewo ku scene. Naye nga remember kamera zonna zibaddewa Namugongo kuba waliyo ebijjukizo bisatu eky'Abasiraamu, ekya Protestant, eky'Abakatoliki. Wabula Natasha Broadcasting Service olwokuba nti ebeera mizannyo gino yeesoosewo ne reportinga nga tewali muntu nawula ya reportinze. Kitegeeza nti baadde bamanyi bulungi nnyo ekibadde kigenda ogenda mu maaso. So mwetegereze nnyo buli wolaba Natasha Broadcasting Service ku crime scene mu kintu kyonna manya nti kino kiri staged managed. Ekintu kyonna kibeera staged managed kasita kiramu Natasha Broadcasting Service nga yeesoosewo. Tobuuza kiki ekibadde kigenda mu maaso ku site eyo. Zamutegedde bulungi nnyo. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala okitegeera bwe mutyo waliwo olutalo mwalulabyeko naye njagadde ndibagendera deep inside. Mukire bulungi nnyo nti bannaddiini bonna abali mu Uganda kati essaawa zino Eklezia ewangaala neramula ensi yonna evuddeyo bwesimbu newakanya era etandise okuvumirirwa ebikolwa by'okuwamba, okutta, okutulugunya abantu n'obuli bw'enguzi mu ggwanga. Eklezia Katolika ba Reverend Father bonna kati bassa kimu ssaawa yakubulya Museveni mazima. Ekitali mbalokole, ekitali mbasiraamu, ekitali mba Protestant. Naye mu Bayisiraamu eriyo basheeki abadde boogera ensonga zino mubajja yatandise obbakanga kati baba Katoliki bagamba ekiba kibe tugenda kwogera ensonga zino mpaka kuwulira bubi. Jjukira nti kati Museveni asigazizza Church of Uganda, Abakatoliki bo baaganye kyovula buli Father kati avaayo akuba kutta kuba ku nnyama. Kati wazzewo olutalo. Olutalo luno balutandikidde mu mainstream media. Weyagala otegeera nti olutalo mwate mulutegedde. Mwalabyeko Frank Gashumba ng'ali ku radio ya Barambaro Gahare ng'awoninga Reverend Father Musara mbu tageza kuddamu kumonkinga oba kwogera na kuwakanya kwetonda kwa Museveni ye yetonda ngani. Oyo nga Gashumba yabuuza.
ekyo mwakiwulidde so muyekka n'abalala bagenda kuvaayo nga balumbako ekereziya n'abafaatha aboogera ku nsonga eziruma eggwanga naye baasose kusindika Gashumba wabula muŋŋambire Frank Gashumba ye nga ye ayogera ngaani ku nsonga z'ekkereziya ewangalaniramu ensi yonna mu Catholic Church ayinayo office ki ekondeeminga ebikolwa by'abasumba bye bali mu kwogerako ye nga ye era mu Uganda akolamu ngaani obuvunaanyizibwa bwe ki mu Uganda 1